Akabenje kano kagudde ku kyalo Kitaleeba ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu mu disitulikiti y'e Kiryandongo. Akabenje kabaddemu emmotoka 4, bbaasi 2 okuli eya Nairo Star n'eya Planet n'endala. Bbaasi ya Nairo Star ebadde eva e Kampala ng'edda eggulu yagezezzaako okuyisa loole ng'eno gye yasanze emmotoka endala ne zikoonagana. Abadduukirize bagezezzaako okutuuka mu kifo kino ng'abantu abawerako ezaabwe zaavoonekiddwa dda. Poliisi okuva e Kiryandongo etuuse mu kifo kino n'etwala abalumiziddwa mu ddwaliro n'emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Kiryandongo. Nga bukedde tusobodde okuddayo awaagudde akabenje kano okulaba embeera nga bwe yabadde era ng'emmotoka ezimu tusanze ziri bulere. Poliisi y'ebidduka Bakira ekola butaweera okulaba ng'etegula emmotoka zino okuziggya mu kkubo okusobola okuwa omwagaanya endala okuyitawo. Okusinziira ku batuuze obuzibu babutadde ku kkubo effunda ng'ate emmotoka nnyingi ezirukozesa naddala ezifuluma eggwanga. Buli kaseera tubeera na accident. Ekkubo baatukolera litono terimala mmotoka zaffe eziyitawo ku kkubo lino ate highway etwala abantu bangi egenda mu nsi endala nga Sudan ne Congo. Bano era beekokkodde n'abantu abavugisa ekimama ku luguudo nti nabo bakoze ky'amaanyi okuleeta obubenje. I request that people should be patient on the road. Let's be patient and let us maintain discipline while driving on the road. What is bringing accident these days is one, you will find somebody learning how to ride a motorcycle. Today is learning, tomorrow is along the road riding. Those are people causing accidents. Abafiiriddwa baabwe baliko bye batubuulidde. I will also even see that bus from Adjumani at night at around 1. Bus come from Adjumani go to Kampala, go to Kampala. That's why I've got sister of mine got lost. Now for me now I'm going to hospital now. Tusobodde n'okutuukako mu ddwaliro lya Kiryandongo General Hospital ewaatwaliddwa abaakoseddwa mu kabenje kano. When I came and realized myself when I was in the hospital, like after maybe an hour. Wabula embeera eddwaliro lino gye lirimu ate esobola n'okutta omulwadde kuba n'abamu ku baafunye obuvune bwe tutuukiddeyo nga tebannaba kukolebwako ate nga bateereddwa wansi ku seminti. Bano emboozi y'okusimattuka akabenje kano baginyumya bagiddiŋŋana. I didn't know what happened. I opened my eyes, I just found I was bleeding, people were down, the buses were broken in scraps. I don't know, I could not understand what was happening. I even didn't know how I got here. Ayogerera poliisi y'ebidduka Michael Kananula agamba abantu abasinze okufa be baba abadde mu bbaasi zino ebbiri. Okunoonyereza kwaffe nga kukyagenda mu maaso okwetegereza kiki ddala ekyaviiriddeko bino byonna. Tusaba abantu bonna abakolesa enguudo okuvuga n'obwegendereza naddala bwe kituuka ku nsonga ey'okuyisa. Okuyisa kuno okuyisiza we talina okuyisiza kyekikyasinze okuleeta obubenje obufiiriddemu abantu. Emmotoka ezikoseddwa akabenje zitwaliddwa ku poliisi y'e Kiryandongo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.